Minisita Jennifer Namuyangu agamba nti bassentebe b'ebyalo bakola kinene nnyo mu kutebenkeza ebitundu byabwe kale nga basaanye okumanya amateeka agabafuga nga bakola emirimu gyabwe nga wanabalabudde ku kwenyigira mu mivuyo gy'ettaka. Kimanyi nti baba baludde mu bitundu bino bamanyi bananyini mataka be baani kati lwaki gwe LC ate obeera mujulizi ng'onaaguza oli ettaka ate omulala najja ne bamuguza ettaka lyennyini eryo ate era n'obeera mujulizi kati ba LC balina kubeera beesimbu. Ono awabudde abakulembeze b'ebyalo ku misango gye balina okuwozesa ne gye batasaanye kuwozesa okusobola okwewala okukola ensobi. Minisita omubeezi wa Kampala nga ye mubaka omukyala akiikirira disitulikiti y'e Mubende mu palamenti Beni Namugwanya Bugembe ategeezezza ng'emisango gy'ettaka bwe gibadde gyeyongedde mu disitulikiti eno ng'abantu bangi basengulwa ku ttaka kwe kusalawo okusomesa abakulembeze bano. Nze nkikkiriza nga ba LC1 bamanyi obuvunaanyizibwa bwabwe ne LC2 ne tukolera wamu ensonga eyo tusobola okugyaŋŋanga era ne tugiwangula. Eyaliko omwogezi wa poliisi mu ggwanga Emilian Kayima y'omu ku basomeseza abakulembeze bano ku nsonga z'ettaka n'ategeeza ng'ebikolwa by'obumenyi bw'amateeka bingi bwe biva ku nsonga z'ettaka nga wanaasabye abakulembeze okumanya amateeka n'okwewala okulya enguzi. Ensonga z'ettaka zisimba mu bintu bisatu: obutamanya amateeka na nkola abaana abavunaanyizibwa ku mirimu, omululu ogw'okwagala ebintu n'okuzibamu okuyingiza abantu, n'ekyokusatu obulyake corruption.